kitwala magezi okubeera SSEMAKA. Ne Bayibuli egamba nti abasajja mubeerenga ne bakyala bammwe n'amagezi. Oba obadde tokirabangako bakikutere ku screen. Husbands, live with your wives in wisdom. Lunyiriri lwesimbye bwe ruti kitegeeza tosobola kubeera na mukyala waka ng'oli musiru. Era kwotegerera omusiru omusajja kwe kugoba omukyala. Kasita olaba omusajja yagoba omukyala ne bw'owasa omulala ne bw'owasa babiri naye era oba omusiru. Olunyiriri lwo lugamba bwe mutyo wamma. bwe mutyo Peetero ekisooka 3 1 Peter chapter 3 verse 7. bwe mutyo abasajja 1 Peter 3:7. bwe mutyo abasajja, husbands, mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi. dwell with your wives with understanding. Kitwala butegeevu okukuuma omukazi. Ate tekitwala butegeevu okukuuma omusajja. Naye gwe ng'omusajja okukuuma omukyala ogenda kwetaaga amagezi. Kati buli musajja yenna gwe mumanyi nga yagoba mukazi we musiru. Wano wenjogedde banyize kanzire wano bwe wati. Ngambira muliraano awo nti buli musajja gwe tumanyi nga yagoba mukyala we nga yayawukana n'omukyala oyo musiru. Oyo MDD musiru ddala ddala. Bw'ataba musiru talina magezi. Bayibuli bw'egamba you must dwell with your wife with understanding. Omukazi tebamukuumira awo byakusaaga. Oteekwa okuyiga. Olina okuba n'amagezi ng'ogasabye Katonda n'akulaga. N'omanya nti mukyala wange bw'akolola aba agamba ki? Omukazi tamala gakolola. Omukazi tamala gakolola. Omukazi bw'agamba n'akolola ebiri. Nkuweerera amagezi, genda osumulula ekisawo, genda ogula eggomesi n'engatte z'akakondo obireeta awo. Abakazi munkubireko mu ngalo. Omukazi takolola bitalina nsonga. Kazi talwala ssenyiga. Omukazi bw'owulira atandise okwasimula ng'omanya ayagala kulya ngege. Munkubireko mu ngalo. Bukira abo abafumbo bagambe nti you men, you married men should live considerately with your wives with an intelligent recognition of the marriage relation. Muwulidde ebigambo bwe biri ebizibu. Bw'omala n'ogamba nti oyingidde by'okuwasa, olina okubeera ne intelligence, olina okubeera ne recognition, olina okutegeera relationship mw'olaga. Genda ku ssomero. In the same way, you husbands, live with your wives in an understanding way. In an understanding way, with great gentleness and tact. And tact. Mulimu n'obukodyo. Omukazi obeera naye tactfully. Mulimu skill. Mulimu skill. Bano ani yabayigiriza oluzungu. And with tact and skill, with an intelligent regard for the marriage relationship, as with someone physically weaker. Yeah. Ne bwendekerera awo. Kati abasajja abalina bakyala bammwe
ng'omaze naye emyaka 23 mubakubireko mu ngalo. Mwabasigaddewo abaakabeera ne bakyala bammwe emyaka 2, 5, 7 mukyayiga